kutumu pya Tukikube ukiwandika nga bw'okiwulira. Nemugamba Bobby Bamuseveni ogenda mu nsiko n'abantu 27 ate nga basinga ba madiguri. Gwe kyogamba mbu abakubi b'obutayimbwa mu kisenyi tebaaliyo. Anti mu bantu baluza numbers mbuze ziwamba entalo. Lwaki oza Bamuseveni tebakkirira mu kisenyi nafuna abakubi b'obutayimbwa ne bagenda n'abantu 1000 oba 2,000 oza bandi babuze. Waliwo numbers zobeera nazo nga zigenda ku disorganizing mu lutalo. Ng'ate bwenfuna Lwamiti anyamba okuorganizing hoima. Yes. Ne mutandikira ku nucleus district yona nenjeetoloola. Omanya abantu abasinga batulaba nga tusindika ebigaali street room activism balowooza tetwasoma. Nze Lwamiti ndi lawyer. Oh yeah, and people don't know this. Nadde nensoma amateeka e Makerere. Nagenda ku LDC nensoma diploma ningenda e Makerere nengenda ku degree. You did a diploma at LDC? Yes, nenkola ne degree e Makerere. Wow, so you are now practicing? Not yet. So it's also another process. Okay. Then kyengeza kukulaga abantu basiga balowooza bate twasoma bate tutegeera. Because of activism. Yes. Kakati abantu kye batamanyi nti ze wenzijjaho yima saagala kusookera ku oli bakubi ba butayimbwa abo lwokuba tebaagala gavumenti. Musibye mu Bulaaya sala mukyogajjo masekati ga America program agafungula bitujja amawulire si bingi bitulabye olwaleero agakakwenza tukanaava mu ggwanga mwagawulidde kati mbadde mpita n'ensanga story eno omwami oyo Munyagwa alina byayogera views is interesting nengamba oli awo manga tamwazirabye kanziwegireyo muziwulirize oyingira ddi Nuupu my brother si buli kitemagana kyonna nti kibeera zaabu. Nze okuyingira SDP FDC yaliwo nga y'amaanyi EDP yaliwo nanisa okuyingira ku ekyo ekimu ku biina ebibiri. FDP twali tugivuddemu nga tuyingiddemu SDP. Lwaki mu byobufuzi tekikugasa kuyingira kibiina kamubuuza oyo bw'okuva ku independence ani yali awangudde wano bwa president nga jidde mu nduulu mumbulire enduulu otegeeza ki nti olina abawagizi bangi n'owangula obwa president. Kikiramu Semwogerere mu kinaana yabayina yawangula obwa president ziba just alliances. abantu bawansi balina bakoma mu Africa ate ekkiriza obaganda mu African setup ekyo kyo kibategeeze bulungi bakikize bakitegeere bulungi ebyo kati anti webibagamba banupu ate banyiiga bo tebagala biwulira kituufu togyagala sigamba nti sijagala ate yankola ki naye problem z'abantu omanyi lwaki bagamba nti Munyagwa tayagala Nuupu Munyagwa tayagala nze kubuulira mazima nze ndi honest. Oli Rio? Nze ndi Rio. Yeah. Singa nalinze Bobi Wine yansinkanako ne Katolo Lwama mu kantini ya Parliament nga tumujoining. Nga nabo bampuga tebana joining. Yes, ejo mukyazi nze sirimba. Singa nakiza ne joining. Singa nze namba 2 wa Bobi Wine. Wekiri. Kubanga gwe ali wali okwatagana nnyo. Kokira jayambala yajija kunza idea. Ojo mubuuze. Naye nkumanyi na ideas. Nze nasooka okugireeta mu Uganda wane yenkofiira. Nawo nkumanyi. Naye alliances inkulumba mwagala okukwata obwa president. Yes, si nduulu yokka natuse mu kisenyi baawoganye abo tebamala. Omusanga akoonese piki mu kisenyi n'awogana n'asigala awo. That's it. Neweyongerayo. There are people you need abataliiko na nduulu naye ng'obeetaaga mu kwata ekintu. So bw'otajja na strategy eyo nze ku Munyagwa tontwala. Kwanza ngambe nalumbako UNEB. Kati binabikola byemukola abanupu kati nabikola mu ngumi 2. Kati bikipi kyogenda okunze. Nera singa nayagala okusigaza bwe MP nayinja kubukira nayinja kubeera namba 2 wa Bobi Wine nera singa ndi MP awo. Naye I don't think ze mu politics. Ideologies muzi nezizo. Mu nsi kyesikiriza musikikola. Nagamba Bobi Wine ajomubuuza omuleete wano Honorable Bobi Wine. Namubuuza mu arrangement eno kimanyi besi yetaaga kwesimbawo naye tugenda muleka bali. Nangamba bino byabavubuka byabakine mwa toyina gyogenda kulaga. Nimugano wone Buganda ojja kusobola okukyamuukiriza. Ko mwetaaga woli ne mugaba besije
waro regions gende Kasese genda eze yazimba nezikwata emiranja neginywera nemugamba wano mulimu ebya tribe wano bijja bakolera Uganda ne Buganda tuli 15%. That's it. Tunatwala kwa presidenti obo kitegeera namubuliza mu kantini ya parliament best tugenda muleke bali nemugamba waliwo abantu bemunyomera wano gobo otunuulira kanku example Ingrid bomulabira ne Kampala mulanga ekikazikazi nebo tuke rukunjiri ne kanungo otegera Rwamiti bomulabira e Kampala ogamba no Rwamiti oku TV nebo tuke hoyima bomulabira Rwamiti twali tumwetaaga exactly nemuga abantu abo nabo olaba nadala FDC eyo bayina ya outside Buganda ba-amaanyi FDC mu Buganda weeri ennafu that's it neera bwotunene seats FDC zegabye ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo nemuga besi jogenda muleka bali nemulanga achamuse nangamba nti etetu nemwa haze siriiko really I told him ojo mbuze wa nemwa atewali diru bambe nabikolako togenda kutwala background yo Nzimba je madisimanyi amaanyi yes nenga togenda kutwala wa president kwa approach eyo wetaga Uganda Kasese yaffe FDC yagitereza besi je omutwale ekigezo wonna bamusinza businza bogende ebugisuba nandala je bali bogende tesoba amuli ati je bali ongambe mutimu eyo negenda kusigala ebbali mbu wano jogire nemuga kyobokola besi jakiriza nyo mu civil disobedience gendo commanding plan A besi ja commanding plan B tukola alliance go esimbo besi jasigala wa plan B obimugamba bino byonna wallahi katolu bwama yaliwo mu kantini nyanze nemugamba nze sikwina ko buzibu but me namba kakatifu omuyaga tugenda gweta guba kubi nemugamba no problem wanje no problem nangamba nokugamba kakati nzo ebesi je gongamba nze kakule kati go Munyagwa nzo omuyimbi omwasingira gwe mu bino byetugenda nemugamba fine fine nemugamba nebyawukana byabukana kyangu nyo kunganya abantu nga banduru baze kulya luyimba lwafulumiza naye atoyo muyimbi ayinza obutabaga mujje tulumbe wali n'abakulembera mu wadde abakunganyiza nemugamba Bobby bamuseveni ogenda mu nsiko n'abantu 27 ate nga basinga ba madiguri gwe kyogamba mbu abakubi b'obutayimba mu kisenyi tebaaliyo anti mu bantu baluza numbers mbuze ziwamba entalo lwaki oza bamuseveni tebakkirira mu kisenyi nafuna abakubi b'obutayimba ne bagenda n'abantu 1000 oba 2,000 ozaza bandi babuze walo numbers zobeera nazo nga zigenda ku disorganizing abo disorganizing mu lutalo ngate mwenfuna Rwamiti anyamba ku organizing hoyima yes ne mutandikira ku nucleus district yona nenje etoloola omanya abantu abasinga batulaba nga tusindika ebigali street mu activity baloza tetwasoma nze Rwamiti ndi lawyer oh yeah and people don't know this nadde ne nsoma amateeke Makerere nagenda ku LDC ne nsoma diploma ngende Makerere ne ngenda ku degree you did a diploma ku LDC yes ne nkola ne degree e Makerere wow so you are now practicing not yet. So it's also another process. Okay. Then changes akukulaga abantu basiga balozi bate twasoma bate tutegeera because of activism yes. Kakati abantu kye batamanyi nti zo wenzije hoyima sagala kusokera ko liba kuiba butayimbwa abo ko tebagala government kutumu pya tukikube okiwandika nga bwokiwulira